Zaakayo okulaba Yesu yalina okwaŋŋanga ebisoomooza, ekisooka ekibiina, ekyokubiri sayizi ye. Togenda kusobola kutuuka ku kukyusibwa okwannamaddala okw'ebyenfuna mu maka okutuusa ng'okkiriza okubeera omusajja oba omukazi agenda okwaŋŋanga ebisoomooza mu byenfuna. Teriyo nsimbi zigenda kujja buzza eri bantu nga bazironze bulonzi, abasaba ebyamagero. Mukama nnyambe nange omwaka ogujja nange mbeereko omugagga. Obugagga tebabeerako bubeere, bakola ne bayiiya ne batereka ne basiga ne bateekateeka. Byakusoomooza ki by'oli omwetefutefu okwaŋŋanga? Bw'oba tosobola kwaŋŋanga tulo otungi, nga tosobola kwaŋŋanga baclients basoomooza, abamu bajja bakambwe, kati bwe bajja naawe oga nti oba ogulagula oba togula. Bwe wali tonnajja wano nali nagwa bagambeko oyo kagwe mukazi agula engoye ku kyalo kino. Oyo kasitoma gugubye alina abalala 5 abandi badde bajja, ogobye 2,000 naye ogobeddemu akakadde. Ositeekwa okuyiga okwaŋŋanga ebisoomooza bw'oba onaabako ekigere ky'osimbula mu byenfuna. Naye gwe atayagala bakuyombeseeku, ayagala okugenda ng'edduuka bw'oliteekawo litandikirawo okukola. Abamu balina kugumiikiriza emyezi 3, emyezi 6 kyanoonya bakasitoma. Abamu balina kutambula ngendo mpanvu. Abamu olina kusooka kufiirwa n'oyiga ebintu bwe bikolebwa.